Mukulu Mamuli Katumba. Yes. Waliwo ensonga eremedde nnyo mawulire ennaku zino. Ensonga y'omugenzi Paulo Kafeero. Abaana b'omugenzi beeyawuddemu. Mulimu abaana essaawa mulimu abaana n'ebyama. Waliwo abamanyiddwa ng'abaana ab'omu famire abamu bagamba omwana si wa mugenzi. Batuuse okwagala okuziikula omugenzi oli okukakasa nti ddala bano abaana bonna ye yabazaala. Ensonga eyo Paulo Kafeero yali muganda wo muyimbi munno yensonga tukunoonyezza otutangaazemu ku nsonga ezo. Ki ekigenda mu maaso ku nsonga z'abaana abo? Ekigenda mu maaso ku nsonga z'abaana abo bannayuganda kigenda kubakosa nnyo era kibanyiiza nnyo ekyokubeera nga abantu amawulire agaliwo gagamba nti Kafeero Paulo alina okukola ki? Okuziikulwa, okukeberebwa endagabutonde, okukakasa abaana. Mu Uganda kyekango naye mu nsi ezo endala tekibeera kyekango kubanga babikola okuzuulira ddala amazima ki? Amazima gennyini amaki? Amatuufu nti ekyogerwako kigonjoddwa. Tebabikoze bukozi nti basazeewo owa kkooti n'asalawo nti kino nga tebamaze kukola DNP. Naye ffe tusooka kubeetondera bannayuganda kuba nze bannayuganda bekikosezza naddala abaagala muziki wa Uganda kuba nze ndi muyimbi. Ate ndi muyimbi omu ku baabeerako nnyo ne Kafeero Paulo. Okuziikula Paulo nange kinnenyamiza. Naye waliwo ensonga y'abaana kubanga teriyo amanyi baana ba Kafeero batuufu. Tebayo n'omu n'akulimba. N'agamaniza abaana ba Kafeero mbamanyi bakulimba. Omusajja yenna mu Buganda bw'azaala abaana abeera n'ekyama kye. Ate ekisingira ddala obukulu ekisinga okuddira ne tutakola ddaame. Okukola eddaame tukirabanga eky'omuzannyo abantu tutera okukitya kubanga abantu balowooza ndowooza bw'okola eddaame oba ogenda kufa. Kafeero teyaleka ddaame ne bw'aba yalireka ayinza okuba nga mube yalirekamu mwalimu nze bentera okuyita bamafiya. Nga yensonga lwaki olaba kati ku ssaawa eno nti ebintu bya Kafeero bitundiddwa ate ng'ebintu ebitundiddwa ebya Kafeero bye bamanyiiko bye bitono. Kafeero yalina ebintu bye bingi era yali musajja mukozi. Bye tutunuuliddeko byebyo ettaka ly'e Masaaba, ennyumba y'e Masaaba, ne tunuulirako poloti ezaali Enkokonjeru, ne tutunuulirako e Kajansi. Abantu bye batunuulidde. Ne Kafeero yeesiganga nnyo abantu. Yeesiganga nnyo emikwano okusinga abantu be. N'agamba gwe gundi kino kiriwo kitibwe kiti. Naye abantu abamu babeera oyinza okwesiga omuntu ng'oli mulamu naye bw'omala okufa n'afuuka kkala. Ate olaba n'abalamuzi bafuuka ekkala. Abakuzi abo bonna bafuuka ekkala. Owuliriza gw'obadde weesiga nga takyasobola kukolera bye wali akola ki kubanga toliwo omufu aba teyeesalirawo. Kati nze Kafeero abantu bemmanyi be yali akolagana nabo era be muba mulumbagana kati nga mwe ab'amawulire be musaana okubeerako nabo bagende nga babawaako ku byafaayo bya Kafeero. Osanga n'omuntu ayinza okubeera nga alina ekintu kya Kafeero naye nga yagaana okuvaayo ng'alaba bino ebigenda mu maaso nga teyasobola kyanjulira abantu baali bekikwatako. Kati wangabawo omusajja bamuyitanga Muzamiru. Yakubanga ebipande byaffe. Oyo omusajja yabeera nnyo ne Kafeero. Ne wabaawo katononya Omuzamiru oyo ng'abeera sayidi wa? Muzamiru oyo yali ng'abeera ku Nairo Theatre naye kati Nairo Theatre tekyaliwo. Naye nga mmanyi abeera Masajja eyo era ye taata wa Moses owa event oyo Moses apangisa ebyuma. Ye
taata we oyo yabeera nnyo ne Kafeero. Waliwo omusajja omulala bamuyita Simon Dede yali driver wa Kafeero. Waliwo omusajja omulala bamuyita Kizito eyabanga manager wa Paulo Kafeero. Waliwo omusajja omulala bamuyita Kizito Maraba naye yali nnyo ne Paulo Kafeero. Waliwo omusajja bamuyita Kafeero Junior abeera Mukono eyo akola ndooza na State Council. Kafeero Junior no muyimbi, waliwo muyimbi Kafeero Junior. Muleke waliwo Kafeero twamuyita Kafeero Junior kuba yali akyali mwana muto nga akyasomera. Kafeero oyo yamuweereranga naye yabeerako nnyo n'omugenzi. Omusajja omulala amuyita Ali Ndawula Wowoto naye yabeera nnyo ne Kafeero era naye asobola okuba n'ebyama byani eby'omugenzi Kafeero. Waliwo omusajja omulala bamuyita Marvin yali asobola okumanya ebintu bya Kafeero. Kiki Kafeero kiyakola ki? Bwe bantu no benkubulira abali ku Lusegere. Omusajja omulala bamuyita Angel Sekandi gwe yayimbanga naye. Oyo naye alina ebyama byamanyi kubikwatagana nani? Ne Kafeero. Omusajja omulala bamuyita Kapaapaali. Kapaapaali ono abeera London naye kati mu Uganda mwali era nakati ono bayagala esimenja ajjukira yakomako ebintu bino bya COVID byamukwatira wano naye ng'abeera London eyo. Wali omusajja omulala bamuyita Yatola naye abeera London eyo. Abasajja abo kussa bantu batunulira nnyo Ssenkubuge siyaasa ne batunulira nnyo Andrew Benon Kibuuka. Andrew Benon Kibuuka yakolagana ne Kafeero okubeera nti fenna twali mu music owuliriza n'omusajja omulala kati gwe twogerako bamuyita Mandeevu omu kwabo be bagamba abaali mu lukwe olwatunda ennyumba yaani ey'omugenzi Kajansi. Pawulo yamwesiga nnyo naye nga yamwesiga nga tamanyi nti oli omusajja alibeera bw'atyo alifuna ebikola ki alifuna ekikemo ekitunda ate ettaka lyaki ate ebintu by'abaana owuliriza n'abalala gye bali ate nze nange besikola ki besimanyi. Kale abantu abo bonna baali bayise bonna mu lukiiko lumu ne batuula ne balaba nti entotta eno erina kubeera etya kubanga mbagambe wasobola okubaayo omuntu ku bantu abo amanyi ebisingako awo ebisinga ku bino betumanyi ebiri nnyo mawulire. Ngera bwolaba essaawa eno abantu babuuza Lobby Nabisirikirwa bamubuuza ku bintu bya Kafeero. Lobby Nabisirikirwa yali mukazi wa Kafeero naye asobola obutamanya ate birala n'amanyako ebimu kubanga abakazi tubabuulira ebyama tubabuulirako ebimu naye obawo byeweesigaliza ng'omusajja kyosobola okuwulira mukwano gwo ate n'otokibuulira ki omukyala. Kati ku ssaawa eno gye tuliko nawuliddeko ebigambo bingi nnyo ebiwandwa nga biwandibwa Lobby Nabisirikirwa ng'ayogera bingi ye ng'omukyala naye bwe twogera abakyala Lobby Nabisirikirwa naye alinga abakyala abalala abalina abaana ba Kafeero naye ng'abaana abo babeegaana ng'abakyala beegaana abaana ba Kafeero nga abaana abo tebakeberwa ndaga butonde kukakasibwa nti ddala abaana b'omugenzi naye abaana be baazaala nabo babuuza nti ffe be baaleka ebweru nga tebatukebedde ekika kyaffe kyekiruwa era ewaffe buwa kyekiruma abaana bano omuntu webbali kisobola obutamuluma nga mwana agamba nti nze taata wange ye Paulo Kafeero owuliriza naye ekika kyange wembadde nsuubira bano baganda bange banneegaana kubanga abaana betwogerako abatunda ebintu ebyo Simon Peter mulimu Dube mulimu Nagawa mulimu Swaziniga
owuliriza abaana abo bebasalawo ne batunda ki be baana bana abatunda ebintu ebyo owuliriza kakati bano abaana abalala mwe mwagala kugamba nti mu Uganda yonna Kafeero yalina abaana bano bataano era abantu abasinga obungi balowooza nti bali abaana bataano kuba bano abaana abatunda waliwo omwana gwe bagamba si mwana wa mu famire omwana so yali emirimu gyali agikolera bweru mbi yaviirako n'okutuuka okugamba nti baziikula omugenzi bakakasibwa ddala nga naye muganda waabwe kandi no ku mawulire gennina seeza nti bo babala abaana bana n'oyo omu abaana bennyini abatunda Simon Peter oyo kati ate yakuba n'essimu n'agamba Mugerwa n'amugamba nti taata twakola ensobi twali tunoonya ssente zitutwala bweru Mugerwa nga gundi yakuba essimu akubira taata we Mugerwa akubira Mugerwa muganda w'omugenzi n'ennende nga yeenenya agamba nti nze kakati saali mu kintu ekyo nnyo naye bali bankaka abo abaana abali ebweru tubireke nabo baganda baffe naye kakati nabali abaana bagamba ffe tusigadde ku ki owuliriza ffe abaliwo kati tusigadde ku ki yensonga lwaki baagala okuziikulani omugenzi nawuliddemu nga bagamba abo bafa bya bugagga baagala baziikule Kafeero nedda ebintu bya Kafeero tebiriiwo era tebikyaliwo naye kati musaayi kubanga ne Robin abisirikirwa senga yazaala omwana nga mu Kafeero ng'omwana oyo asigadde ebweru yalitudde kyotegeeza nti Robin abisirikirwa Kafeero teyamuyinamu omwana yenna teyamuzaalamu era Kafeero bwe yamala okufa n'agenda ne yeezaalira awalala lwaki ate kati ayogera nnyo okusinga abakyala balina abaana anti b'abantu bamanyi olw'okuba nga yamuyimbako mu luyimba era ekyo kyekimu Kafeero kye yakola n'ayimba abaana bali mu luyimba Simon Peter Swaziniga kati n'abayimbako kati nabo abaana abo balowooza nti bebo ate nga bwe yabayimbira we wali ekiseera ky'oluyimba nga tannazaala baana balala kiringa omuntu omuganda bw'okola eddaame buli mwaka oba olina oddikyusa osinzira ku baana bozooyongerako Kafeero yayimba bali abaana ne balowooza nti be baana n'atakyusa luyimba kati balowooza ki be batuufu naye nabagamba nti abaana abo watyanga mmwe mwennyini abatunda nammwe nga kuliko abatali ba Kafeero kubatunda nga bano abaana bemukijjanya ate nga gwe musaayi gwennyini oba watya akale mwenna nga muli baana ba Kafeero naye abaana bano bemulese ebbali ng'enkya be bali obulungi nga gy'olina okugenda n'ogamba sisita wange kuba Katonda akyusa ebintu gw'olowooza nti kati ku ssaawa eno oli bulungi enkya n'obeera obubi nze mmanyi nti ekigenda okumalawo endooliito yonna kuziikula Kafeero oba batya ate kooti kasita ekiisa nze njagala baana abali ebweru abaasigala bakakasibwe nti ddala si abazaala okiveewo webale nnyo ekyo kiveewo kyembuuzaamu ku ekyo kwanze mba ndowooza nti bwe mba ne muganda wange omusaayi guba gukwatagana n'ogw'abaana tasobola kukeberera ku gwa muganda we n'omwana ogwa muganda wo gwe nze osobola okubeera nga naawe awo si woozaalibwa ne baleeta results ezo nendowooza nti gundi muganda wange nenkula nga nkimanyi kumba ate naye si muganda wange nga maama we yamuzaala ku neighbor awo kati kyebava bagirayo ddala omuntu yennyini ayogerwako ne bagamba bakeberere ddala ku muntu oyo n'abaana bakaayanirwa kakati babuuze bagamba bakola DNA gye bakola bagikolera kwani baleka bagyekolamu ng'abooluganda bijini bagyekolamu bagikolera kwani gwe bakakasa kubanga nabana abaana bagamba ffe tuli nkugambye bajja kukyenkya nga si baawo bwezuuke nti si baana ate baatunda ate kwe bakeberera DNA kyebava bajjayo omuntu yennyini kubanga baba baziikula omuntu oyo tewaba bamawulire tewaba mwana tebawa wakika wabula kooti gubeera poliisi ne kooti ne abatalina Luganda nakakwate ne bamala ne bagamba muzeeyo omuntu wammwe yawuliriza teri agenda kutunula ku kawanga ka Kafeero teri agenda kutunula ku ki wabula bano ababikola
ababisomerera abamanya amateeka gaabwe be bagenda okukola ki ekintu ekyo okukola ekintu ekyo owuliriza yensonga eyo era bannayuganda tubasaasidde okubasaasira mubeere eyo mwayagala nnyo omuntu wammwe naye omuntu gwe mwagala naye abaana bano abali ebweru abasigala ebweru nabo bali mu buzibu bunene bali mu buzibu bunene okubeerawo nga tolina kikate nga taata wali yafa yensonga eyo kati nga kumwe abantu ababeera ennyo ne Kafeero nga mubeera ku lusegere teyababulirangako ku baana nti ninayo gundi omwana negundi ninayo ku mwana kubeera nti mumanyiiko okubeera nti waliyo ku baana ab'enjawulo ebbali bataayanjula ennyo mu famire kale nno nze n'abantu abaana babiri abajja baneeyanjula era nabagamba mugero oyo waliwo omwana omwali Masaka eyo mukulu yazaala muwala yazaala n'okuzaala waliwo n'omulala dokita ali Kamuli eyo naye yaŋŋamba mwana wa Kafeero naga naye nze sina bye neetaaga wa Kafeero kuba teri kyenjagalayo n'oli omukyala eyazaala omwana oyo yaŋŋamba nti ze saagala nabba wange ategeere nti ze ndi omwana ono wa Kafeero naye ng'omwana omulaba afaanana ki ewa Kafeero najjayo data yenna gwe yanzigirayo nga ddala alaga nti ddala mwana wooli awo omukyala nti yabeerako ne Kafeero kubanga yaŋŋamba ba John Ntale ba Moses Balongo kuba omukyala oyo yabeeranga Lukaya ate abadongo otumanyi nga tweyagala nnyo kati yamufunirawo oba Lukaya n'amuzaalamu omwana n'abalala gye bali benkugambe nti abantu bali bonna abaliyo benkulaze ababeerako ne Kafeero mubabuuze waliwo Aluuna ajja Aluuna abeera Kyotera oyo yabeera nnyo ne Kafeero era alina ebyama bya Kafeero bingi nnyo omusajja bamuyita Hajji Aluuna kati abeera mu Ndeeba awo alinayo edduuka lya TV mu Ndeeba wano naye n'oyo alina ebyama bingi nnyo ku Kafeero mumunoonyerezeeko mugende nga munoonya abantu baliisa abantu abo ne basooka babayita ne babagamba nti kati ekyokukola kiki ekiddako ne basooka kwogera mu gobbo nga abantu abakulu ababeeranga n'oli weebale nnyo nalyoka basinzira okulaba ekiddako ekyo nakigamba Nnende ne mugamba ogenda kuteekayo ebirango mu mawulire naye woteekayo ebirango mu mawulire gamba buli alina omwana wa Kafeero amuleete buli alina omwana wa Paulo Kafeero amuleete naawe andaba olwaleero ng'ondabye ku mukutu wano olwaleero ng'olina omwana wa Kafeero vaayo muleete nkubira ku ssimu eri 0755908 oba MTN 0772496217 muleke kuzaaya musaayi gwa musajja kubanga yavaawo omwana muleete mu kika ekika tekibulwako omuntu ne bamugamba nti awo ewammwe naye nga amanyiiwo ng'ayitawo kugamba abaana abo bambi bakuŋŋaane babamanye kuba kati byakebera musaayi bajja kukebera omusaayi ate ogambe nze omwana wange saakola ki babenga bakakebera abana abali ennyo mu mawulire n'omulala talyoka aleeta omwana era mbagamba bala Kafeero mujja kumala okukebera bano ate wazuukeyo abalala naye ekirungi abaana ababakebeddwa nga ba Kafeero kwe balijja sampo bali batebaddamu kuziikula mugenzi oyo bakebera ku baana abakakasiddwa okiwulidde kubanga abaana bajja baleeta fe abadongo tuli bazaazi era tuzaala siragala nkikulimbe nti gundi ate abamu ne balekera ddala abaana ne bagamba nti abaana bange nze naye nze nakola ekintu kimu naawe omusajja yali empulira otyabwanga otya mukazi wo okwogera nti wazaala ebbali omwana buli ekitabo kinene okiwandiika okiteeka awo ku mmeeza wewandiika mu buwandiisi nti eminziiro nazaalayo omwana bwetwali egindi embaale nenzaalayo omwana n'omuteeko mu kitabo mukazi waaba akebera bwayitaye nakyezuulira tasobola nakukuba amanye waayo embaale tulinayo omwana ne bwofa omwana bajjayo ekitabo ekyo nebasoma ne balaba nti ono omwana yamuzaala gindi ne bwajja kubanga abasajja bangi bazaawa abaana baabwe ne bazaayira eyo mu bika omusaayi ne gubulwako ekikka n'abeera ng'azunga buzunzi omwana tamanyi watudde butuuwa ze nali ndi eyo emaddwe omwana najja naŋŋamba sibyo tanno taata kunze gye ndi oli otya ne mbuuza gwe oli waawa naŋŋamba munange maama wange yaŋŋamba gwe taata wange gwonzalagana nnyina syamujjukira tebakyekanga nnyo nakyekanga ne mugamba ne ntandika omubuuza ebibuuzo byange bye namubuuza naŋŋamba naye kakati ndi eno ndi bwenti ne bwenti naye nsanyusa okukulabako nze kale nenkubira mukyala wange waka ne mugamba wayi nina amawulire
mchalange musumba nagamba mawulire ki ng'oli musanyufu ko nze nzudde omwana nagamba muleete jangu naye abakazi mwenna abali mu maka bambi towalananga baana bebazadde ebbali tomanya omwana oyo gwe bazadde ebbali asobola okuba ki asobola okuba omwana okusinga gwolowooza nti ate ye mwana webale nnyo osobola okuba n'abaana ng'olwoganize nazaala mu musajja abaana ne bakeera ku makya nebafuuka ebyana omulala n'afuuka mubbi omulala n'akola ki ne bafuukira ebyana ate bano bewalera ne bafuuka ki ne bafuuka ensonga gy'oli nze nnako omukyala eyankuza kubanga taata wange yawasa abakazi bangi taata wange yalinako abakazi 7 mu nnyumba emu kaliko kabejja muyiiya nasaza simoolo bulawuni ne kabiri kaliiri naye taata wange omukyala nze gye yansindika kuba mama wange yansuula ewa taataye nga ndi muto nnyo omukyala oyo bwe yatukuza ng'atukuza buli kyakola agamba nkuza mmwe oba muli mmanyi oba temulikola ki mwe mumanyi era kinnuma nnyo ye kyabbakuza omukyala oyo ali eyo yanobadde wa taata gyali akuza akaddi yali eyo naye mwenyumirizaamu nga maama wange owuliriza era bwe mba sina kye mutwalidde nnumwa nnyo kubanga yankuza embeerawo ne ngamba me nali omuto nakolanga bino senga yanjiira amazzi senga yanjokya senga yakola kino owuliriza kati abantu b'ebityo ebimu bitiisa abakazi okuleeta abaana mu maka ne bazaawa n'abaana baki babasajja owuliriza abaana bakafeero gye bali tebakulimba bagaye yali mugumba bagambe teyayagalanga bakazi bwetulabeeranga ne kafeero nga naye abakazi bayinza okujja emanji wa stage n'abeekweka kati ku ssaawa eno kafeero omukazi bwe yayina omukazi ogu eyamuwa omutima n'agumuweera ddala mu bakazi bonna be yayagala mukyala kyoyo abakazi abasinga baalumya kafeero baamulumya buli mukazi gwe yabeeranga naye nga muyaayi naye omukazi omu yekka Kasalini omwana w'omuzungu oyo yali yawa kafeero omutima gwe era kyova olaba alumiddwa nnyo okulaba ng'ennyumba ye Kajansi bagitunze ate n'abakazi kati bayinza okuba nga bagamba oba bagitunda bagitunde kubanga ennyumba eyo yali agizimbidde mwana yali omukyala w'omu maka oyo bwe yazimbidde ennyumba nga ye mukyala nanyini maka ago yali nanyini maka ago kubanga yali amaze okukwatagana naye era ojjukirako ebiseera bye bagenda ne baaza amaka ga kafeero bagamba galimu ebisigalira era kwali kupangapanga kw'abakazi bakazi be bennyini ne bapangapanga bonoona amaka bamoononere bonoona amaka ago naye ng'abakazi kafeero beyabeera nabo bonna baali bayaayi balina nga kye banoonya naye bagenda okumukolako obuyaayi nga naye amuzaddemu omwana kati nga batunkira awo n'ayayuka naye ng'alina omwana we ng'alina omwana we ate mukyala bisirikirwa ono ye naye teyali muzibu nnyo ndoza kuba bagenda okutuuka kafeero okutuuka okufa nga bakyali babiri nani bisirikirwa naye yalina ddiiru ze yali ayisaawo okuva lwe atazaalira kafeero omwana gwe buuza yabeera naye ebbanga kina atamuzaalira mwana bala naye bali bakeefuna musajja we yafiira awo nani nebisirikirwa bali bakamala ebbanga ttono nnyo nedda ssebo bisirikirwa yali yamufuna dda kuba bisirikirwa yamufunira w'akasajja myaka egyo nagina nga tazaalangayo mwana we yali alikodinga ne bayita omuwala asobola okukola mu vidiyo kumuddiramu zikola nsaawo bisirikirwa nga wali awo kafeero muganda we kafeero oyo yali mwangu nnyo mu kukuba amanda n'atokota omuntu n'amufuula muki mukwano gwe bisirikirwa kyamuyamba yali mukazi yasoma ng'ayisaayisawo buddiirudiiru n'abukolera kafeero bw'atyo kafeero n'alowooza nti ajja muzimba kubanga era singa yali amwagalanya ate lwaki yali amuzzaako abalala lwaki yali asobola okumuzzaako omwana w'omuzungu oba yali mugumba bugumba mukazi wattu nga tazaala kwe kumuzzaako omulala asobole okufuna abaana omusajja n'afa mwaka gumu 2 n'ofuna olubuto nga naye yali ddiira nga alina bibwezi byakubeera teyayagala kuzaalira musajja ono yalaba nti yali tamwagala omusajja gw'oyagala ofuba okulaba ng'omuzaalira abakazi banoonya n'enzaalo n'agenda kundagunda anoonya oluzaalo anoonya mwana atisi kyafune omwana omu musajja gw'ayagala kati bambi bano abaali ebbali abazaala be balwana abaana baabwe badde mu kika bafune ekika
naye mpulira ebigambo mbu waliwo ddiiru ez'okufuna ebintu balwanira byanfuna ebyenfuna biruwa ebiriwo bye mugamba nti kati bye balwanira tebiriiwo muggyemu ebyobufuzi mu kintu kino muleme kuzaamuzaaya gwa musajja nabadde ntambulatambula naye nga ku Bladina ndi bakooya era naye nanyumizamu ku sitole okuva taata lwe yamwegaana Paulo Kafeero ye nga nkakasa olwaliyo nti ye muwala wa Kafeero naye Kafeero yamwegaana naye nangamba ebyekika byebigabana bintu byebitabiriimu ne DNA bana bayita abaana be tajja kugenda kuba taata yamwegaana mu luyimba ensi yonna lwemanyi alina emyaka ng'emeka kati kyemadde mbuuza omanyiko gyali bisiriki lundi Bladina ndi bakooya oyo yagambye Bladina alina emyaka emeka mukyala mukulu akuliridde ali myaka 35 kakati ku baana ba Kafeero bonna esebo wayinza obutabaawo ali myaka gye oli omwana gwe twogerako Bladina ekinene nyanza okuba alina emyaka nga 18 mwana muto bwatyo kakati ate ono waasatu mugiigi alinga mwasatu mugiigi abantu azaddeko ku baana abo abawera bandi abo baba bayisawo bintu byabwe yali muyaaye namulaba ku mawulire ng'agamba nti simanyiiza temwamumanya twamulaba ku mawulire nti ne buli omwayo yensonga sinange nadde entambula era nenziramu ne mmulaba era n'afuna n'obuyambi n'afuna bageza kumusondera n'agamba famire yamuvaamu talina waabeera kyo kituufu nga talina waabeera kuba nange namusanze embeera gyalimu si yeeyo mulembe naye naŋŋamba yeebyo yabivaako akimanyi talina kika kye kuba taata we Paulo Kafeero yamwegaana omwami gwe yamulagirira nti ye kitaawe agenda okugendayo omusayi tegwakwatagana n'akizula nti siwa mu famire eri famire yagimanyi naye takyagiyesiba kukuba abooluganda bamugoba abaana ba Kafeero kati ze nekubuuza kati nga mmwe mikwano gya Kafeero ate abooluganda ba Kafeero Bladina ndi bakooya mumanyi ebimukwatako essaawa eno oyo ayogera oyo mumawulire ffe gwe tulaba oyo muyaaye era muyitiridda muyaaye mubbi yetagana kusiba muyaaye mubbi era bye byakugamba nti akimanyi bumanya nti ne banamukebera naye tatawaana nakujja kuba tujja mukuba kibooko za bwere nze nembeerayo nga babakebera mukuba n'ekibooko za bwere mubbi Bladina ndi bakooya obutuufu yaali lutawo yaali bagende babuuze omwana oyo aliridda era mujja mutuukako naye mumulabe naye kibayinza omubakweka kubanga engeri gy'alina ebikolobero bibiri nti alina eno wa taata we alina n'eri okiwuliriza naye nga omwana oyo gyali okiwuliriza mwe abamawulire mujja kukinoonyerezaako okifune era mumulabe omutuufu naye oyo ayogera kati mubbi teyesembereza n'okwesembereza gye bagenda akeberera bajja mwokya bajja kukuba emiggo mukazi wattu noonya taatawo mulala ne bewayisawo byayitawo bibeerewo ebityo okitegeera abaana ba Kafeero bannayuganda mukireke abasawo bakole omulimu gwabwe kirekere ab'amateeka n'abasawo bebajo tuwa ekifaananyi ekituufu weebale nnyo naye nga tetusuubire tuba tukyaliawo tusuubireyo abaana abalala bakyajja basobola okujja omusajja mu Buganda wanno owuliriza batugaba omusajja tabalirwa nzaalo ze taata wange taata nzaala waliwo omusajja yanaabako bulungi nnyo ku ssaawa nga zino najja n'agamba naye taata namwaniriza namugamba bamala omubuuza namugamba ensonga ki namugamba nnonye mwana ye nga naye gwanonye musajja mukulu alina n'abazzukulu omusajja oli yali ajooga nga gwanonye ye essaawa eyo gwanonye ali awo kumpi yazimba kumi ne taata namugamba nti omwana ye gundi naga akiddemu naga ye n'ayita maama waffe namugamba bintu bino byajala namugamba omwana w'oyo taata teyakola kirayo kyonna yagamba omwana w'oyo taata oyo ono ye maama we niye omwana tavanga waffe gyali kubanga weyakulira n'amanya baali bagatuumye omusajja yafa yali azaala muganda oyo ate nga musajja yajjanga mulaalo muluuzi okitegeera kakati ebintu bwe bityo teweekanga abasajja abala bakuluzanga abaana ne babakuza n'agamba nti abaana bano nze mbakuzizza nga toyinza na kubaawula nga temumanyi nti mwana si weewamu tomanyi mwana nti yamuzaala oba si yamuzaala nego manyi kimu muganda wammwe kimala mu Buganda ano kyalingawo okukuza abaana abatali baki abatali baffe betuzaala naye kati lwakuba ebintu bya Uganda birimu ebyenfuna
obuliriza omusayi kyabanga kikulu nnyo ng'omuntu ne bwafiira eggomba bamugjayo banoonya bamuzike ku kika ne kati abaana bano abakafeero bagamba ffe balituziikawa omusayi gwaffe gweguliwa gye bali bakimanyisi kyekika kyabwe webale nnyo ate abandi badde baganda baabwe abandi bakumyekumye ate be baleese obuzibu nti amwe temuli baffe webale nnyo nga n'abaana bennyini be basalawo gomwana toyinza kusalawo ku mwana wa kitaawo kubanga nze nange mbamanyi nze n'abange mbagamba nze abaana bange nayimba oluyimba ne mbagamba baana bange muli bangi nnyo owuliriza nga tebamanyi oba ali baani gyavudde yenna osanga kino ogamba nti oyo mwana wange okiwuliriza okusinga okugamba nti abaana babeera bakimanyi kiringa bw'olonda omusika n'ogamba nti nonza omusika gundi tisireza musika kutunda bintu bakulonza osikire omusaayi awo obeera okume banno kyekyalonzanga omusika anti kati ab'ennaku zino olumulondanga omusika amanyi agudde mu bintu atandikirawo kutunda webale nnyo n'atamanya nti alondeddwa kukuuma bintu by'abaganda be katunula esaawa eno ogenda kulaba abakasirya eggwanga gw'obaddeyo olinayo omutabani wakasirya eggwanga gw'omanyi mu nsi nze mbadde manyi kasirya eggwanga kati ogenda kulaba ogenda kubalaba nalabye jjo ne ku mawulire amangu ago nga tannaba nakuziikibwa musajja wattu yakafa waliwo abawala abavaayo bagamba ettaka lyabadde alondeddwako okuziikibwako ery'emityana ettaka lya kitaabwe si lya kasirya eggwanga kasirya eggwanga yavaayo buvikuuma ttaka eryo kitaabwe agenda okufa nga terijjiddwa ku kasirya eggwanga ne bagamba tebalina mukkiriza kuziikibwawo naye olwokuba nti yaziikiddwawo kati bo badde batandise dde okwesooka ebyenfuna ettaka lyabo kimanyi teririko alondoola be bantu bwe batyo be tubeera nabo emikwano gyaffe nga gibeera bwe gityo okugambye n'ebyo wagenda kufuukayo agamba lino ettaka lyakasirya eggwanga ly'attaka lya kitaffe tumuziikulawo tumuzuza kyaggwe byanfuna bye bitawanya bannansi ebyenfuna ebitawanya kubanga ng'abaana abo ddala babakakasa nti baana bakaffe ne bawaayo basiikule taata waabwe batunza ak'obugagga kabadde nako abagagga bangi abalina amataka naye akayumba ke bakatunza amakaaga abaana mwe banaakuŋŋaanira kubanga n'ebukunja eri baali basazeewo batunda amaka ettaka nga baagala kulikola ki kulitunda era bateekako omusajja alima ebikajjo nze natuukayo nembuuza omusajja ali awo boogere omusajja omulala bamuyita boogere ali bukunja eyo naye yeetaaga okubuuzibwako ojja kugendayo mubuuze kubanga abimanyi nnyo era yeyali akuuma eyo nembuuza boogere baani abakola kino ne bagamba abaana bajja nga bwe bamanyi abaana bakafeero manyi abaana bakafeero abo tuzaala mibiri tuzaala mibiri naye yakiyimbako era mu luyimba lumu naga tuzaala mibiri mu baana bakafeero mulimu abeekolaakola obusolosolo taata waabwe bw'ataalina abalaga nti babuyinza nnyo ku bintu by'omugenzi webale nnyo taata waabwe yali musajja mukaka mu Kafeero Paulo Kafeero yali musajja mukaka nnyo niye abaana ate balalu nnyo simanyi lwaki oba musayi bagujja ku bika gye bazaalibwa simanyi kubanga baali tudde ne bagamba nga ttaka waliwo yagenda n'asala emiti gyonna mu kibanja n'asooka agirekaawo gyonna n'agitunda mulala n'ajja n'agamba ettaka alipangisiza kubanga bapangisa ettaka yiika ziri 26 esuubira zonna omusajja n'azirimako ki n'azipangisa ow'ebikajjo n'azirimako ebikajjo ne bamulekerawo akawugiro katono nnyo bwe kati omuli ennyumba eyo gye yaguliramu gye yali abeeramu kubanga ffe yayagalanga nnyo amaka ago kyobugagga kye yasooka okuba mu nsi nti yagula ettaka kati abaana ne bagenda ne batunda ettaka eryo ne bagenda bateekako omusajja ow'ebikajjo alina kumalako emyaka ndowooza nga 10 yasasulira ddala gundi emyaka egyo gyonna n'alimako ebikajjo ettaka alisa alirimyeko bikajjo bannammwe kugamba noonoonya enkulaakulana eriko so kandi nga ffe twalina pulaani twatwala pulaani yaffe netwogera nemugenda netugamba nti mmanyi wane wakafeero tulimewo tuseetezeewo bulungi nnyo tuteekewo garden nga buli nnaku z'omwezi 24 kubanga Kafeero yalinga yatugamba nti ng'ennaku z'omwezi 24 tukolanga nkoko njeru 24 mwezi ki nga Christmas yankya December December nga
buli ennaku ezo zabanga nkoko njeru nengamba sekandi nti wetukola wano garden eno ejja kuyamba abaana ba Kafeero n'okulaakulanya omuntu omuganda tugenda wa Kafeero kulamaga aba ayina wakola kiwa era ne tulumba minisita Kibuule n'atugamba tulakita nzibawadde n'oluguudo ngenda kululima olutuukawo ne wabawo omusajja kati yasika amasannyalaze ba Kafeero yali wabyewuunya waliwo omusajja omu agenda ali eyo yayogeranga ne Kafeero naye bwe yatuuka mu buyinza nga afunye amasannyalaze yasooka kusaba amasannyalaze gaayitawa n'agasika n'agatwala ewa Kafeero naye nga bwolaba gye yagajja ogatuusa ku malaalo wennyini naye era kyafa gatuuke ku malaalo era gaatuuka ebbaluba ebeera eyaka ku malaalo ga Kafeero kwegamba nga tunoonya enkulaakulana naye tuba twakabimala ng'enkaayana tuziraba ziri bweziti neŋŋamba sekandi ne Mugerwa ne mugamba nti ebintu bino bano bajja kulowooza birala owuliriza nze nembijjamu amanda be nabijjamu amanda ne Mugerwa ne sekandi nabijjamu ne minisita n'abijjamu kuba yatulinda nga tatulaba minisita Kibuule n'abivaako ne tuba ne pulaani yali erina okubumba ekibumbe kukuba erigende wa Kafeero bakiteekeseewo ebyo byonna bw'olaba ebiriwo kati mu mbeera eno buli muntu alowooza kirala era waliwo omusajja awo yampita n'aŋŋamba nti yawotekawo akapande kaliko Paulo Kafeero Road naye yaŋŋamba nti wano njagalawo ekipande ekinene naye sina bwe nkikola ne mugamba simanyi bw'ogenda kukikola kubanga abantu obiraba ebiriwo naye ng'era bwabaayo omuntu eyasobola okubumba ekibumbe okuteekamu ssente ne batukubawo ekipande ekinene nnyo ekirage wa Paulo Kafeero kubanga kyakijjukizo nakyo ekyo kirungi nnyo ekyo kiyinza obutabaamu nkaayana naye nga bannayuganda babadde bandaba nze omu ku abo abaatandika n'ekibiina kye bayita kulabako Gita Singers nga ne Paulo Kafeero twakwatagana ne Kafeero nga tuli mu makula Gita Singers nabeera ne Kafeero nga tukyali Kyaggwe omusajja yamutendeka okuyimba baali bamuyita Mabridge nga bali wamu n'omusajja omulala bamuyita Kidomoole abasajja bayinza Kafeero okuba ku ndongo nze nange yanyigiriza okukuba endongo baali bamuyita Kidomoole kati musajja musomesa ali Bukunji eyo yenkwatagana yange ne Paulo Kafeero paka we yakola ki yafiira yoyo Paulo Kafeero nze buli kirungi kyange kyonna kye nnina nkyenyumiriza mu Paulo Kafeero kabe mwana kabe byagagga byonna kubanga yannyamba nnyo nange kinnuma okumuziikula naye omusaayi guli gugamba nti ffe tusigaddewa kati ebyo tubirekera abasawo abakugu bagenda okutuyamba okulaba babimalirize mwebale nnyo mwebalire ddala esigadde nze nga muli Katumba nga bulijjo omusumba muva Bulaaya. Toyanziza nnyo tutangaza ku nsonga ezo kuba zibadde zirumya bangi omutwe naye aliko zitangazizza era nsubira abadde baziryewo bubi bagenda zivaamu balekere abasawo n'abalamuzi bamalirize ekintu ekyo. Toyanziza nnyo sebo toyanzeego.